addinga n'okusoma singa omuntu asomanga ayat kursi ye buli luvannyuma olw'esswala ey'etteeka baba bategeeza fajiri eyo tumaliriza okusaala dhuhuri asiri magharibi isha nga buli omaliriza okusaala esswala ezo ozzaako okusoma ayat kursi ye eyo. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti lam yamna'uhu min dukhuli janna illa almautu, aba talina kyasigazza kuyingira jjana kujjako okufa. Aya egyo aya nkulu nnyo, n'olwekyo hadithu omubaka atugamba hadithi nala nti kullu ummati yadkhuluna aljanna, sirakatende bweri nti abantu b'ekibiina kyange bonna bakuyingira ki ejjana illa man aba, kujja kali bagize eki, kujja kali baganye. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ekyo Allah akikuwa omuntu aba agize eki. Era osanga oli nga sitaani mubuzabuzaawo eswala neggwa paka lwafunwa mu muzigiti nga ayatu kursi tagisomye. N'ekyo nsonga nkulu, jazakumullahu khaira. Allah tugamba nti ya ayuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, abange mwabakiriza mwanukule omulanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala nombakaye Muhammadi sallallahu alayhi idha da'akum lima yuhyikum, ibabanga abakowodde era ekyo kibaweesa obulamu obulungi. Tukyali ku musomo gwaffe oguyitibwa kaifa yanaamu almuslimu, omusiraamu yeebaka atya. Musiraamu bulungi bwatusomesa buli kimu. Olaba ne bwogenda mu toileti kumala ekyetaago Allahu akbar mukabiyonjo, era nabbi yakusomesa ososaayo kugulu ki, ofulumyayo kugulu ki, ekyetaago okimala otya. Olaba ne bwogenda mu nsonga z'obufumbo era bakusomesa ne bwogenda kuwasa osooka oti subhanallah. Obonayo busiraamu bulungi bwatusomesa buli kimu. Ekyo tolina oyinza kisanga okujjako mu dini yaffe eyaki ey'obusiraamu. Bwatusomesa kaifa yanaamu almuslim, musiraamu yeebaka atya. Twamadiza nga twamala okufuna ewudu, twakiraba nti musiraamu agenda okwebaka alina okufuna ewudu, alina okugala emiryango oba enzigi ng'asomerako bisimillah olw'okuziyiza amajjini shayatini okuyingira mu nyumba okumusumbuwa ddala nga yeebase. Twakulembeza era ensonga y'okuba nti okubaako ne ayati oba mu Qur'ani essula gy'osoma obeere ng'osembyayo omulimu omulungi. Olwaleero tuli ku kigambo ekya at-ta'awudh inda al-manam, okubeera nti omuntu asoma ayati oba essula ez'okwewogoma nazo essatu nga muli qul huwallahu falaqi n'ennas. Essula ezo nkulu nnyo fi hayati al-muslim, mu bulamu bw'omusiraamu. Era obusiraamu bulungi, z'essula ezisembayo mu Qur'ani era z'essula ennyangu okwata n'omusiraamu omupeeyo akasiramuka zasookerako okukwata. Baziyita al-muawwidhaati, essula ez'okwewogoma nazo, ez'okwetangira nazo, ez'okwewogoma nazo. Nabbi bwakusomesa alayhi salatu wassalamu. Bannange nabbi yasomesanga nga talina kantu konna ku mutima gwe. Omuwalimu ayinza okusomesa n'agamba nti kano kaffe kaaki kano kaffe ka buwalimu. Naye nabbi ng'asomesa buli kimu. Olaafu wano omuntu ng'amanye eddagala oba eriwonya, amanye eddagala ni ery'ekinnansi oba amanye ery'entunuka, amanye ery'obwettalo oba amanye eddagala ly'omuntu omuteezi. Abantu mu nsi bamanye eddagala. Omubaka atugamba alayhi salatu wassalamu nti likulli da'i dawa, buli ndwadde eriko eddagala. Arifahu man arifahu, ayitegeera aba ayitegedde, n'oyo atayitegedde abatagize eki naye nga weeriri. Naye sewe ojja kusanga omuntu nga amanye eddagala ly'entunuka naye nga halyogera
Allah akbar. Osanga omuntu ng'amanya eddagala lyentunuka ninga talyogera onakumala kumuwa nkoko n'omuga emitwaligo Allahu akbar. Ate era bw'aba alikuwa akuterako obukwakulizo kwegamba obulaga nti likola nnyo olimo kulisanga walala. Kakati era bw'aba alikuwa magamaga tewali amuwulira aliwa gwe wekka. Kakati olaba eddagala lino kakati gamba n'otekayo nnyo ebirowoozo. Allahu akbar. Naye enkoko ye gy'omuwadde eri wali agisibyeko ekyayi bwakuwa eri entunuka takuba lya mutwe muteezi naye lya nkoko oba lya mbuzi. Ate bw'aba akuwa eddagala ebiseera ebisinga Allahu akbar uva ku bino ebyogamba nti omuwadde enkoko ne sente ye yenyini amala okulinoga ku ttale n'aligiragira bw'ati n'alisa olemye okutegeera ataddemu ki n'aligatanya n'alikonakoona bw'ati n'alyoka alikuwa olemye okutegeera nti anoze gundi n'anoga bano aligiragira bw'ati n'alisa n'alyoka alikuwa. Ne nabbi sallallahu alayhi wasallam n'adusomesa eddiini eno nga talina kaleseeyo sallallahu alayhi wasallam. Ma farratna fil kitaabi min shay. Akadusomesa omusiraamu weebaka otya mu hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha eri mu kitabu kya Imam Muslim, kitabu kya Imam Bukhari ne Muslim ne mu bitabo ebirala. Atugamba nti kana idha awa ila firashihi yajma'a kaffaihi. Mbaka alayhi salatu wassalam bwelinga atusiza okwebaka nga ayanjuluza ebibatu bye waqara fihima wanafatha fihima nabeera nga afujjamu obulusulusu oba obukakka waqara fihima nasomeramu bi qul huwa allahu ahad wa qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Olwokuba nti abantu abasinga okuloga n'ebikulu ebikyamu ebisinga bikolebwa kiro, akusomesa alayhi salatu wassalamu mu ssuula zino okubeera nga weetangira ebiyita ekiro byonna. Kakati wulira omubaka alayhi salatu wassalamu hadithi ya Aisha nti yalinga atuuse okwebaka ayanjuluza ebibatu bye n'afujjamu obulusulusu obukakka n'asomeramu qul huwa allahu. Qul huwa allahu yeriwa ekakasa nti Allah ali atya omu yekka wannamunigina eyeesigamirwako ensonga zonna. Allahu samadu Allah eyeesigamirwako ensonga zonna. Nange ntuusiza okwebaka naye ebiyinza okunkolebwako mu kiro kino sibimanyi, byonna mbyesigamiza eri Allah subhanahu. Bona akolera enkwe b'otamanyi nti mulinde yeebake, bonna obakwasiza Allah tabaraka wa taala. Allahu samad Allah yeesigamirwako ensonga zonna. Lam yalidi walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Teyazaala tazaalibwa talina kibufaanana omwawudde mu bwomu bwe. Olwokuba nti okwebaka muganda wa kufa era bangi bayitirawo ne basinkana Allah tabaraka wa taala. Omubaka kyava atusomesa oba ogenda okwebaka tomala geebaka sooka osome essula bwete enkulu ennyo mu Qur'an, yenkana bisatu mu Qur'an, kimu kyakusatu ndowooza. Essula nkulu nnyo eyo. Omubaka alayhi salatu wassalamu hadithi alaga nti omuntu asoma essula eyo emirundi esatu abeera empera zaafuna n'obukulu bwayo abeera nga asome Qur'an n'agimalako. Essula gy'osoma ng'ogenda okwebaka osembeyo omulimu omulungi bwe gutyo. Era obukulu bw'essuula eyo Mubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu yatugamba, Allahu akbar, nti man qara qul huwa allahu ahad, omuntu asoma qul huwa allahu ahad 10 marrat emirundi 10, bana Allahu lahu qasran fil janna. Allah amuzimira ennyumba muki mu hadithi emu yagamba lubiri, Allah akuzimira lubiri muki mu jjanna. Nabi yagamba abantu b'ekibiina kyange bakuyingira ejjanna illa man aba, kujjako omuntu ali baganye. Emirundi 10 qul huwa allahu yesula esinga okubanga nyangu
emirundi 10 Allah akuzimbidde ennyuma mu jjana emirundi 10 yesula gy'osoma n'osembyayo z'osembyayo mu kirongo ogenda okwebaka n'osembyayo omulimu omulungi oba osinkanya Allah ddala nga Allah akkiriza bannange oba omusinkanye bulungi oba omaliriza bulungi n'olwokuba nti tanafus omuntu aliko malayika n'abaako ne shaitan wabaawo okuvuganya omuntu ng'agenda okwebaka sitaani emugamba nti akhtim bisharri malayika emugamba nti akhtim bikhairi olunaku olumalirize mu bulungi sooka ofune wuzu sooka obeeko n'essula gy'osoma sooka ogire bw'oti yanyuliza ebibatu byo someramu essula zino leka weebake tomanyi ogenda kuzuukuka otya sitaani ekugamba nti naye leka okooye nnyo n'empewo nnyingi wuzu n'ogifuna enkya n'enkya lunaku neesanga omuntu nga yeebase n'okusaa tasadde Allahu akbar nga n'essula emu tagisomye wabula sitaani emuleetera emuleetera okutya oba nemuleetera otulo nga laba nti akooye nnyo paka lwayitiraawo neyeebaka nga n'essula emu tagisomye naye ng'essuula ezo nkulu nnyo esatu ezo eziyitibwa almuawidhaati n'obukulu bwazo mubaka tugamba alayhi salatu wassalam nti qul huwa allahu ahad wa qul a'udhu birabbi lfalaq wa qul a'udhu birabbi nnas حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء okusoma essuula ezo esatu bweziti qul huwa allahu ahad ne falaq ne nas ku makya emirundi 3 n'akawungeeza emirundi 3 takfiika min kulli shay zikumalira Allah okubeera nti akukuuma n'akuwonya buli kabi nakati ogenda kwebaka qul huwa allahu ogibaze ogisoma otegedde amakulu gaayo n'obukulu bwayo n'osoma qul a'udhu birabbi lfalaq nga weegoma ne Allah tabaraka wa taala eyatandise olunaku luno omulezi w'amakya eyagatandise olunaku olumazeeko min sharri ma khalaqa akuwonya buli kabi ke yatonda akayinza okutwako ekiro wa min sharri ghasiqin idha waqaba Allah nkusaba omponye akabi k'enzikiza ak'ekiro kino nga kikutte enzikiza omuntu akutamisana naye wallahi butuuka ekiro asaako topi nasaako masiki n'akyusa eddoboozi nayiga oluswayiri otaliiyo neweesanga nga neiba yakozeeko obutemu tova osaba Allah wa min sharri ghasiqin idha waqaba Allah nkusaba omponye akabi k'ekiro kino nga kikutte enzikiza kubanga ebitambula ekiro bingi mwali muwuliddeko ebikonko n'ekiro bali abashiriku bakugamba nti oddira omusalaba oddira evvu n'ojja owandika omusalaba wakati mu lujja temawulirango wakati mu lujja mbwe kiba kizzaawo tekiyingirawo oddira engege simenye eddiba lyagonya simenye egguma lyaki lyekyennyanja n'olisa wakati mu mulyango ate fu ekyennyanja ekifu yalugambye nti genda mu nnyanja ojjemu engege ennene nnyo eyasamye bweti ng'ekyalinamu ekyagira bweti ogisiba wakati awo mulyango awo kiba kijja mu magezi nti awo waayi ejjini wedda beegunyanya ngulyawo bwekute gukyasamba teriyingira naye gumba era ekyennyanja ekyafa ate gumba limu lyosibye mu mulyango ejjini lidduke omubaho ogamba nti soma qul a'udhu birabbi lfalaqi min sharri ma khalaqa min sharri ghasiqin idha waqaba omponya akabi k'ekiro nga kikutte enzikiza bonna abattemu ebiseera ebisinga balumba kiro abalogo baloga kiro wa min sharri nafathati fil uqadi Allah nkusaba omponya akabi k'abakazi abalogo abafuura mu bifundikwa nga baloga bw'alaamiriza njala abeere bw'ati njala omukole bw'oti njala okole bw'oti njala okole bw'oti njala omukole bw'oti eno bw'asiba ebifundikwa bw'asiba yirizi
wonna bakwata qarinu omuzimu gw'omuntu ebiseera ebisinga bakwata yeebase kiro nga awumuddeko nagwo ne gudda ku mabbali ebagukwatira nga baagala okugujjako information ekufaako kuba guba gumanye byonna ebikufaako bagukwata kiro akati gwe wessaako olugo wessaako olukomera nga neba omushiriku nibwaba asinise amajini ge kubeera nti gakwata qarinu y'omuzimu gwo gasanga olutalo oluzibu olutalo teruba lwangu wabawo okulwandagana era paka negalemerwa olwokuba webase bulungi webase wetaddeko olukomera. Wa min sharri hasidin idha hasada ngenda kwebaka naye Allah nkusaba omponya akabi k'omuntu ow'ensaalwa bw'aba nsaaliddwa bw'aba nkoledde ensaalwa abasinga okuloga n'ababba n'abakibo nabonna abantu bonna abakyamu ebiseera ebisinga nsaalwa yebakozesa ebyo n'omubbi naye agamba nti naye lwaki omusajja alina ebintu bingi naye lwakira nga bajja kiro nsaalwa n'omuntu kyenna aloga wallahi lwansaalwa kyova osaba Allah min sharri hasidin idha hasada nosaba Allah n'essula esembayo qul a'udhu binnas omulizi w'abantu maliki nnas asinzibwa agamba kabaka w'abantu mufuzi w'abantu ilahi nnas katonda w'abantu gwosaba wegoma naye min sharri waswasi lkhannas akuwonye akabi kasitaani era bankanya mu mitima gy'abantu ayitibwa khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas oyo alabankanya emitima gy'abantu nalijennati wannansi ng'abeera mu majini muki ne mu bantu. Essuula ez'essatu nkulu nnyo okubeera ng'omuddu awanika ebibatu bye n'afujjamu obulusulusu n'asubira mu qul huwallahu falaq n'ennansi ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaamu yakikolanga emirundi egi esatu ng'agenda okwebaka nga yaniriza ebibatu bye sallallahu alayhi wasallam n'asubira mu qul huwallahu ne falaq n'ennansi nga bawulidde amakulu gaazo yamalizanga alayhi salatu wassalaam n'asiimula omubiri gwe ng'asookera ku mutwe gwe ku feesi sayidi eya ddyo nazaako eya kkono mastataa waaba asobodde okutuusa engalo ze ku mubiri gwe kunda eby'omu maaso sallallahu alayhi wasallam yessaako olukomera yessaako sengenge yeganga yetangira alayhi salatu wassalam naye kyessuula eza buluganda nkulu nnyo hatta amanya batuka n'okugamba nti n'omwana omuto zimusomere era nga batukuutira okubeera nti ozisomera mu mazzi ag'okunywa nebeera nti abaana oba abantu abawaka bakozesa kunywa amazzi ago n'okuganaaba olw'obukulu olwa baraka emikisa egiri mu ssuula ezo n'obukulu bwazo. Maama waffe Aisha radhiyallahu ta'ala anha mbakanga botegedde mu hadithi nti yebakanga okujjako ng'asomye essuula ezo era Aisha agamba nti falamma shtaka min maradihi au falamma ishtadda waj'uhu omubaka alayhi salatu wassalam olw'obukulu bw'essuula ez'essatu zasomanga agenda okwebaka nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ng'atuuse mu bulwadde buli obwamuluma ennyo obulwadde bwe bweyongera alayhi salatu wassalam bwe yafiiramu sallallahu alayhi wasallam nga takyasobola kubeera ng'azisoma mukyala we Aisha radhiyallahu ta'ala anha yazimusomeranga n'abeera ng'amusiimula ng'akozesa omukono gw'omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam. Nolwekyo bannange istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum twanukule Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we babeera nga batukowodde olwekyo eryekyo kiyinza okubeera nga kituweesa obulamu obulungi. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo bitugase era tubeere nga tubitwala n'abantu baffe awaka babeere nga baganyulwa nabyo bwe tunatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'atusiimye
jazakumullahu khaira. Saba Allah bawemu empeera nga nnene okutuula wansi basomeseza nobeera nti ekikutuuzizaawo si kirala wabula kuliisa mutima gwo, kuliisa mwoyo gwo. Nosanga omuntu ng'abikula essimu n'abikula Facebook n'abikula kinga si bwononefu, si kunoonya bifaananyi bya nsasagge, si kunoonya ki, wabula nga anoonya mukutu kubasomeseza eddiini. Niwesanga omuddu ng'awaddeyo obudde bwe, atadde headphone muki matu nga awuliriza basomesa. Niwesanga oli nga akeera bukeezi ali ku Facebook, ali ku Twitter oba ali ku TikTok, naye nga anoonya awali obwononefu. Hali yastawiyani mathalan, abantu abayinza okwenkanankana, bayinza okwenkana? Tebenkana wallahi. Era wama Allahu bidhallami lilabidi, Mungu simuli azamanya. Omuntu anoonya WhatsApp omusinikira akantu omusomo oba dduwa naye nagusinikirako munne. Nabbi agamba nti waddaalu ala alkhairi kafailihi, omuntu alagirira munne okukola obulungi ye kennyini abeera nga yakoze. Era nga bwolaba nti omuntu bamusinyira akantu kwa WhatsApp oba ku Facebook, bagitani Facebook omanyi sigiriiko, nina bamusinika oba kaboronefu oba kabuwemu oba ono ali bukunya naseka naye nakaweereza munne. Era nga bwoweereza munne obukyamu ofuna omusango gugwo kennyini n'ofa n'ogwoli gw'osindikidde. Ng'ono bwafuna empeera ez'okubeera nti afunye irimu ate naye nagisindikira abalala. Lwekyo abantu bagenda kuyingira ejjana mu kusaaga mu mpola mpola. Era abantu bagenda kuyingira omuliro nga ye beesaliddewo, kuba kati banange ennaku zino eddiini, amakubo okuyiga eddiini gayanguwa. Kati gwogenda kwekwasa ki nti nali palisa etali netiwaaka, nali bukoma nsimbi, waliwa obikula bikuzibu oti ne yasaruna okuyiga okusoma Qur'an. Yasaruna kati ku online kweri kuliko omusomo mulamba basomesa yasaruna yiga okusoma Qur'an. Olwalo saazi omusomo gweyagala Seka Katende, Musa Katende osaamu busa mugundi nga muleeta. Oyagala ni Uthman Shabani Ngobi, oyagala Seka Cheyune yazedda. Tusaana okusaawo omusomo nti musomo bwe guti. Kakati omuntu agenda kwekwasa ki? Akati gwafiira wano myaka gye 12 bayinza okugeraageranya omusajja afa myaka gye 7 golwaliro ng'olekawo ddalusu nga basomesa n'ofuluma myaka gye 7 ng'osanga Seka osangawo darasa muzigiti wano nti sheekha atudde asomesa. Yasomesa eki? Ng'omusajja enkuba yatonyanga nga n'edduwa y'enkuba tagimanyi wabula ng'asoma alifu, nga laba enkuba etwala olujja omulyango egukuulamu nasoma alifu bete chafu 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 lamu alifu sedefa lala chafu chafu chafu. Era Mungu namusaasira enkuba negenda yedduwe zaaliwaawo myaka gye 7 myaka gye 6. Kakati omuntu yafa mu kaseera ako olowooza benkana n'afudde kati? Mungu singa avuna abantu butasoma ddiini la yastawi, abantu tebenkana. Ngwala afudde kati nga tasomye eddiini talina kyakwekwasa. Saba Allah bwekitya tugabire kubeera nga tusoma ate ne tubeera nga tuganyulwa tuke maaso Allah bwekitya nga tusiimye. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.